egenda maaso kaka tugenda kubanga tulaba mombwe ekitundu ekyokubiri rainbow umbrella ekyatandika butandise eno gye tulabidde mu kalagi era tuli wano Elslage Films be bakutuusaako nate tugenda maaso n'ekifaananyi eno gye tugenda okulaba ne media aka nagambye tuli wano ku Arizona Club kalagi leero we tusinzidde ate nga waswa nkoko tukwagala nnyo etandika butandise era nga tugenda maaso tukyatandika magezi Ronald akomyewo Lutakome Tonny Kayanja tolina kusubwa mugga ya Faizo Nakimuli Feriane ekyali ntandikwa Nalukenge Evelyn Sebugwawo Muhammadi gwe mwaka zake lya jeno kikankane tukyatandika butandisa ate nga tugenda maaso mpola mpola eno sala kunyumiririza bunyumiririza filimu eno omusuubuzi ogenda kwemuke Majestic Plaza Level yokutana edduuka liri namba 8 ntandikwa ye mulogo w'olusozi luno era nga amayembe gaake era gakoowoola ku makya ku maliiri bagende bakole amaanyi agajja ku lusozi okwo yentandikwa eya filimu era nga tugenda maaso ye mombwe ekitundu ekyokubiri an Elslage Musabate film a VJ Emmy's production scriptwriter ye Tonny Kayanja Lutakome songa musi David Lubega cameraman etandikwa egenda maaso mpola mpola musi David Lubega editor wayo tugitandise mombwe patu musi David Lubega visual effects songa olugero lwa Elslage Musabate entandikwa tugenda maaso mpola mpola musi David Lubega director of photography nabate Bashila welfare ekyatandika Elslage Musabate yataddemu ensimbi musi David Lubega graphics Lutakome Tonny Kayanja ye director waayo kati etandise kakati tutandika n'omwami wuuno yeyiwe senkazi wo oddawa ngenda senkazi waawe kati ate wa senkazi gy'olaga nga nange waseddume gyenva owulira mutima mu watuula omutima gunjakirira ogusindikira eyo neŋŋamba kenkikugambe wangi mukati n'ebintu bingi byeno kwakira yempu kati nga mugamba yala kwakira oyagala kwakira ki omutima gwange no nedda njagala kwakira laavuyo omutima gwange ogambye ki kati yagwa ku mukiga gwe nkubulire bakugamba abakiga tukuba tebagamba nti nina ne kungufu nja kukuba taekwondo niza kujya ki ulira olunaku lumwe niza kujya ki sikia niza kukikuba nasimu bwaza kujakira abadde amanya amugamba kwakira ntulege kumba yagala kwakira njawulo noja okujakira enjawulo ninja okujakira ozanya n'okuzanya oli amugaye mpozi nga siri mu kiga tugenda maaso kaakati tuddako ewa jjajja efirimu ekyatandika butandisi tulaba kitundu kyakubiri ekya mombwe njagala olabe male okubaanikira bbuza kuba nange saayagala abalogobazi bwakwanikira bbuza gwe nojjanga onoonya mikisa ne gibula katuba tulya jjajja ono omukazi mugamba mwagala ekiwala kikuliridde kyonna ekiwala kikuliridde n'ekinsobedde mbadde njagala okinyambe jangu kikoze eki ekiwala nkigambye okigambye eki omuwala mwagala nze gwolaba mwagalamu ebisubi n'ebitakataka naye omuwala nsobedde naye baali ku kyalo kuno bakimanyi nti ayagala kasilu kadi nga mga tugenda mufunira empityo oba empityo yenki
Kadinga mgafuna akabika magombe ge. Akabika magombe bakatunda mu katale ka. Akabika magombe. Akabika magombe. Gwe tomanyi kabika magombe ate nkamanyi. Kale leta akabika omulalu. Omuwala si mulalu ono omuwala mulamu. Tabangako mulalu. Alogero ono yalabye. Akapale kako. Kale gendo lete siriwaleye. Ne jajja mutwetolooza. Jogobedde manya akabika magombe. Nte namba. Komunda akomanyi wabwanika. Kenkalete. Tugenda maaso. Nayanguwa namu. Ayina ekiwala kyayagala. Kadi jukira tugenda okukomekereza ekitundu ekisooka. Tuleka mukyala Ngabi alumbiddwa abasajja ab'omutawaana. Baabano. Muyitawo. Mukazi wattu ali lubuto. Yenna Kimuli Ferian. How can I help you, gentlemen? Mbayambe ente bakulu. Ngabi. Twagala Ngabi aliwa. She's not home. Taliyo. Ngabi is a reason why you are. Ngabi yensonga lwaki tuli wano. Could be a problem. Kiki kye mwagala bannange? Ngabi taliyo. Ono kwe kuba essimu. Boss. Tusanze omukazi ali lubuto ate jjajja yali ayagala saddaaka etannalaba ku njuba. Muleete oyo. Tugenda maaso. Bagaye tutwale ono. Nze nja booca we mummanyiira. Kumbe ono yali kajanange tekalina kisa. Bannange omukazi owa lubuto mengumi mu lubuto. Firimu egenda maaso. Kati nga tudde ewa jjajja balina empityo yakafunye dda. Owaye jjajja firimu egenda maaso. Wangi mwanye Steven Kabanana nkaleese. Nagambye tuli ku Arizona Club Kalaje. Ate nga jukira buli Friday wabeerawo Oldies Night, Saturday Dance Mix. Waliwo DSTV n'ebisulu ebisulwamu. Ebyokugira wali ebisulu mu matooke. Empale zangoza. Kali waliwo anoonye empale ze. Kati ate waliwo eyatutte empale. Jangu omwagala yoyo mwagala. Oba omuyaye yagibba atya. Ngenda mukuwa. Terera nkuwera ava. Yetegese yenna ayimiridde laavu njereere laavu. Omulaavu ayimiridde muyizi tasuba. Oli mufumbo kati weewaawo. Kumbe eno waliwo ayombera empale. Nze tuzambala ffenna. Gwamanyi gwe empale zo gy'osanga gy'oziteeka. Kati ezango nnyini kati olabika wazikwese. Saagala kummanyiira tonnangira ekyobuto zampale ennaku 9 nga so zampale si nnyingi. Kumbe waliwo eyatutte empale. Empale siruwale awo ali mutima awo abamu siruwale laavu bamumumese bumesi. Bamumesera vuba mumesera gwe uyo munywerezaawo bw'omutagwa omanyi naye nkoze ntya emisambo nga giringa egiva ebuule gyagala kudda bweya. Kani nga amugamba mulimu guno gwenkola engeri gy'otampadde ssente ogenda kulima yiika yange ey'emmere ogenda kunnimira yiika. Kali nga amugamba njagala mukwate mukuteeke mu kigere buli w'olinnya bw'ati obe nga olinnya mu mutima gwe ogenda musanga ewaka nga ali talatibu. Baasi nga amugamba ajjamu engatto. Efirimu egenda maaso agenda mumuteeka mu kigere. Ndagamba ezigenda kwemuke Majestic Plaza level yakutaniduka leading number 8 ayingidde naye omulimu guno gw'amaanyi mu kifo kya yiiko ojja kulima 2. Onoolima yiiko ina kulima 2 kati ate kasita ompadde ono nja kulima emu naye alima emu. Kasita omumpa tujja kulima 2. Kale kenkole omulimu gwange kenkole lengera omwana gwe batuuninze
gwe kati empale eri mmabeere obadde omuwala bamutuninze ogenda okuwulira kumbe batuninze mulala wuyo mufunye wangi omulabye oye wamu omuwala laba omuwala banange kumbe ono ekimuliko kirala banange nange olulenzirwako nolulewa ono genda tunula mu kigere jajja olimu amagezi naawe mbu maluwuni jamu maluwuni eyo omukazi yavumye jajja bafazali okugulu kwabwasigaza naye trompa mukazi temako oba otemako tugenda maaso gwe kati omwana si yoyo si gwe gwe nagambye oleeta empale nyiniyo gwe nkuwaddeyo oyo si yoyo oyo muganda we kati kitegeeza aleese empale y'ono kati kyoba olina okukola okujjamu ono sooka oleeta empale y'oli gw'oyagala bw'obanga toleeta ono gw'ogenda osigaza ate ndaba atandikidde mugiya laavu ye ebimbye kati owedde kyesimanyi oba oli mwetegefu si yoyo jajja onzise gwomanyi ate buli w'omulinnya ayongera kukwagala togeza n'olinnya nange efirimu egenda maaso ojja kulinnya oli labe tabu egenda maaso kaka tuddako ewangabi babano laba laavu kati ate ono aba agendera babwamusanga n'alinnya amulinnye maama ali mu nkizi owange mwana gwe leeta ebiwagu byo wano leeta ebiwagu ebyaki ndeka banange laba tabu laba firimu laba ekizibu baako nze tomanyira nawe bambi gwana gwe gulaba olina empisa embi nze leeta amatooke agakayanidde efirimu egenda maaso tugenda maaso bano baatutta omukazi w'olubuto wuno bamutwala efirimu egenda maaso nagambye tuli ku Arizona mu Karaji big up to manager yeyowe abenkwakyo madamu Jeni abenkwakyo we muli egenda maaso ono agenda okutuuka ewaka anoonya mukazi we mukazi bamututedde kati abayaye bamutadde ku muti azitoye tojja tuzitoowerera bamutadde ku muti yabazitoowerera ne bamukwata magubeeni kali kumbe bamuyisa mu nnimiro nnyini waali wano alimu kasooli ono omusana nga gumwokyezza n'avaamu essente agenda okulengera abaaye mukiwangi mukola ki jangu tukunyonyole stupid nonolire manenge onyonyola kyekyo egenda maaso yamalamu musubi mukazi wono tamulaba agenda okuyita omukyala tamulaba kino kintu kikyaliko omuliro jukire yagezezzaako okwerwanako wuno bamutwala bamutute ali lubuto ku nsi kuli abasajja abakambwe jajja yagambye balina okukola saddaaka ey'omuntu atannalaba ku njuba balina twala mukazi wa lubuto wuuyo yakanda kusinda osinda yakanda kusinda
abasajja ne bamuyisaawo. Teeka wali ku lubanyi. Kasire John Bosco. Wili babazanye. Ne baleeta ku lubanyi we bakolera saddaaka. Ku lusozi waggulu. Njagala olabe omugagga ayagala buyinza. Omuntu okufuna amaanyi si kyangu, ayagala buyinza. Kyova olaba asazeewo asaddaake. Baasi. Mukazi w'abandi. Tubona pipira basalo batulaba mugire. Omukazi yakoyedda. Baagala kusaddaaka wa lubuto banne saddaaka ki omuli okutwala obulamu bw'abantu. Efirimu egenda mu maaso. Kaakati jjukira enkoko gye baasaddaakayo okubanga bafuna effumu ono yali nannyiniyo. Naye yalina emisambwa gye agisabira wano. Kasilu tayogera. Enkoko ye baagitwala bafune effumu, omusambwa ne gumumira mpaka ku lusozi. Ye Nalukenge Evelyn oligino n'emuzimu naye si mwangu. Kati teyagwa ku ffumu lyabwe n'alijjayo. Effumu alitutte. Kaakati ono aba akyanoonyereza bye baatwalidde omukyala. Kati nga tafuna effumu essimu. Wangi? So, I know. Manyi. You are looking out. Onoonya. That has just. Emmese yakakuwambako erinnyo lyo. What? Wangi? I'm that one. Nze emmese eyo eyatutte erinnyo lyo. Kati leeta wano Kereme. Okay. Otwale mukazi wo Gasiya. Kati Kereme bannange kyava jja Kereme yuno bulazi obadde ki kyava afuna ebyaya awo. Bamugambe leeta Kereme jukira baasi nafuna ekyayi ono nga akyuse mu ndabika. Kereme tugende jangu todduka Kereme nawe bannange nga biyenze mukwano gwo nga bimukwano gwo nerabidde. Kati jjajjajja balina okukola emikolo gy'effumu. Emikolo egy'okusaddaaka gyonna bagikolera ffumu. Kati ate ffumu siririiwo bannange. Kati ate ani atukutta awazibu? Kuno si kutukwata awatakwatika. Effumu atene effumu libadde mwana. Ye Kasire John Bosco ligino nemuzi. Egenda maaso. Omuntu akoze atya? Omuntu twakoze atya? Kakati tuddako eno. Mala okunaaba. Kakati kumbe waliwo komando. Nze simujja kummanyiira. Nenkwagala oli wano kati mala kulaba gye weeyambudde gye ntwala. Nga yegenda maaso. Ye mugga ya Faizo Ligino News. Naga tujja mulaba mu mugabe ekyokusatu. Nakabba eno erabika erwanya entale n'empale eziwera. Enze nayo gye yagenda naye empale y'omba. Abasajja b'ennaku zino nga muli balogo. Kakatuddako ewa mwana muwala Kasilu ali wano. Jukira Kasilu ono talina abasajja ku kyalo kuno okujjako era loodi yalinga amusooberera abantu nga tebalaba. Kati yajja n'effumu. Jukira effumu lino alibbyeyo naye alina amaanyi ayagala kulumya bali abamubba enkoko ye. Kuba nkoko ye gye baawongayo funa effumu eryo.
kati ng'asooka anoonya waali kweka yeetegereza baasi ng'akwekawo ffumu ng'akwekawo weebale munnange nange kambeereko n'effumu eryo afazaali ffumu lirina amaanyi abakazi nabo baagala ebyawo nkati ng'akwata kidomola sooka agende ku luzzi nawe tulijja tuzannya ffenna kale bulijjo mpa buli kakola jangu zakobake aba mombwe ekikubiri zonna mu kilabu tuzirina bulunnyo kw'emizi vidiyo tusanga ku Segawa kaakati gwe baaloze bano abakiga tebabaloga ndowooza nakuloza eddogo lyakutte yajja na muggo gwe noja okujakiira ninja okugiko ojja kuja banas saakumanyira jangu ojakire ku mamayo fe abakiga tumanyirwa nagambye ye ninsima Havens original names omuyaye kati omukazi oba yamuloga yatama butami ono wuno bamutwala tugenda maaso tuddako ewa Mr. Kabanana jajja agamayembe go galabika gandali omukazi nagambye kumwagala kati ate omukazi ajja atya n'omuggo gubalirwa mulaavu oyagala kwefuulafuula ate kwefuula ki omukazi abadde anzise busi tugende olime yiika yange kati tomanyira na byayiika sijja kuzirima tolime kati sikyabirimidde ddala sijja birimira ddala onzanyirako eyasembayo kunjemera namusaako amayembe 7 gwe ngenda kuwa dazini 4 ojja kumanyira efirimu egenda maaso kaakati we bimala okugaana waayi kangende wa kasilu wange yamanyidde ennaku yayina kasilu we ng'amulumba tamulumba nga bamulaba ajja alabiriza kati agenda otuuka wano mukazi taliiwo wonna byasaze eri adde bamutta miggo enono taliiwo muntu akoze atya jukira kasiru okumwagala biba biswaza abayaye nga bw'obimanyi kati agala bamumanye agerembere omukanywe ne kutuziku aba akyuka akwata ku kidomola sooka olindeko lino effumu ate gwe okimanyi lino ffumu eno enjobe y'omukasaka yalabanga golodi lino effumu gwe eni katonda wange eni buli kati bulijjo bintu byali byannema naye lwaleero luno lino effumu siyinza butakwasa ate kati ngenda tandikira ku mpologoma lino litta empologoma mu byokusaaga lino olaba effumu litunula maali njere kaŋŋendere nawo ngadduka n'effumu nga wuuli agenda egenda maaso kaakati ogenda okudda erudda amulina bamugambye omusajja okwambusa ono ku lusozi ebintu si byangu nagambye tuzaako ndiyoke ne ba super dancers eyagenza okuyiga mamanya effumu lyamutabukira liiryo
ani gwo wala teri mwambudde ngoye limwambudde empale wefu muli mwambudde otwala ani nyini neri mugamba nzizaayo bansonyiwe efu mulyogedde ntwala mangu abigula n'ebisambi tugenda maaso omusajja oba aleese omukazi wabandi omusajja bannange baabano oli wuli atuuka ekinakanika mwe kikino mukazi wange aliwa eri ngambye eri omusajja n'amugjako omutwe omusajja amugyeko omutwe bannange atemudde mukazi wali babadde bamuleese ku saddaako ono bamulimbye ogenda okulengera ng'omutwe gukulukuze eyo labe ngumi amanyiira nange kikankane emu eno nsolo mpologoma gwe nankani soko waliwo emirimu emirala irino nono naye amutya gwe bakozesa ebyokutemula gwe kwata oli nono akwata ono tugende sooka akwata eno saddaaka endala buli emu bagisaddaakira waayo n'atwalayo saddaaka nono najja yeetika ono waakuziikibwa kuba teyali ku saddaaka atuviire mu kiggwa ne bamuyisaawo firimu egenda maaso kaakati eyabadde amakulu mu kino teweemooleranga mu bitali bibyo laba bwatunula ye mulogo w'abakazi ye mubbi w'amafumu laba bwatambula atambulanga mu magoti ali wano alinga mu magoti efumu limugayenzizaayo gyonzize oddamu neweemoola kati nyiniryo agenda okujja akola kyono jukira lisanzaawo ate ono yalirese mu kayumba waggulu gwe musiru kwali badda nga mukumanyira jangu wano oli ate kasiru atayogera aba mukambwe yakumanyirira ebyange toddanga munzi ate ontamye gusajja gwenyi fumu lyange nkuwe kati ono olwalikwata wakwata effumu effumu litabusi enve wano oli n'atema effumu alemedde effumu neritema amalogo gali wano olaba n'embuzi eripye ku muti teyagala kugira ebizibu biri wano naye n'atema ayagala aliwondere kali kumbe ono yabadde alinonye basajja bakambwe nagambye mombwe Large Films production in action saagala bagiyita mombwe omusuubuzi ogenda kwemuke emizi video natenga bulijjo SD 18 tuli awo ku Segawa
kali n'atandika okuyita emisambwa gye. Kadi olwayita emisambwa akale ne kakwata Abange. gwe obudde bwe saddaaka buweddeyo emusambwa gunyize n'agamba tosobya kati olabye kati jajja wuuyo kati asitusi ani ogenda okwetegereza gwe munnyonnyola enzije gwe egenda maaso ono agenda owulira emiranga egiva mu bakama be kyava akwata kati ono naye ensolo bulala nagambye ye kikankane Sebugwa Muhammad kati ono abajja vaayo naawe kiki nti kati buli omu byatabusi ate jajja nga ayuza buyuza ogenda otunula jukira akolera kuwonda za bosi tamulaba wuli aggwerayo alengedde bosi nga aggwerayo bosi nga aggwerayo effumu saddaaka obudde buweddeyo baaba wenna ku mbale ng'amaze otuukiriza saddaaka kati obudde bwe buggwayo effumu liba lyakutta buli gwe lisanze ono wuuno gwe baawadde ono bamugamba mutwala omuziike baabano wowe maama jajjange omusamize watuukira okuddukira emisambwa jajja mombwe bannange bano nabo bakereesa lirino liryo gwe nagamba ntya Saalongo kunanga ensonyiwa bano abaana be nagamba basaddaake mu bwangu be baleesa obuzibu ne baluwayo wangi ngonze mmenye sensensebuse saasira wattu nze era bwe kiriba kimu nange ndi kuweereza sigaana siriddamu kusobya onsonyiye n'atema n'akunta amayembe mazibu obeera nago naye ne gakutabukira gatabuka egenda mu maaso kakati nogenda okudda eno ono bamuleese kumuziika bamukubye eŋŋumi n'azirika waliwo amusimira entaana eyanguwa kumba obugalo buzannya bagenda muziika mulamu ye Lutakome Tonny Kayanja ageeka kati olwadde engulu teyasooka basimaki omusajja ali biza asimira munne entaana mwaja ye bazanya wiriba oligino nemuzi maluku baziika fuuti 3 nze nja kuwa waneemu ekumala 3 zaaki zonna male noku kumpolyeza engulu oyigulizaaki tunulira muvi eyo tewakyali kisa akuna mukyezo ogenda maaso eno yeyeekalagi nagambye eno yeyeekalagi nakwata ekitiiyo neyeeyongerayo kati bosi wuuno effumu litabuse eyabadde ayagala amaanyi sikyayagala palamenti bagireke kanzire mu nkoko zange wowe maama efirimu egenda maaso ono wuuno ye magezi zonna oligino nemuzi apoye kumbe waliwo ajja n'entiiyo babadde bagenda kumuziika ate baatemudde mukazi we kati ono ogenda okujja jjukira agenza agoberera boosi ono gwe basoose okukalakata ekitiiyo talina wadde akasamba mu nkizi
halo abakazi mufumbirwa oyo naye sebo omugwako oba ogudde mu bizibu ono aba ali wano waliwo atuuse ekitiiyo bemimwa amamu egyo kati ogenda okudda eno nsonyiwa twana tomanyira genda eri teri kuddamu naye bambi byasala eriye nawe tongoba munaye nkwagala twala eri mu bantu nga tondaga nti onjagala bw'obeera mu bantu oweekweka musanyi mbonyebonye damu kummanyiira kati ono genda okujja bannange ani agenda okunsasula ez'omwezi maama wendifudde naye nosooka okola ku ceeka eyo nagambye egenda maaso abatemu balwawo kaaba naye atandise okutunula nga wasuwa nkoko omulaba saagala ennaku emutta ono yatunula ennyama naga luno lumbe olwo lumbe jukira atemye mukazi we wuyo laba tabu laba ensolo onuna panso muvi nja mukuba ekitiiyo naye oyinza omukuba ekitiiyo nekibongoka efirimu egenda maaso ya bomusakata eyo bomusakata kano kabakalakata yo this one bad man in the area I may one finish can name is filia and this one that can name is say this I know say a fire by me can cool this one I wanna check linda ko hai waliwo ekijja laba ekizibu waliwo ekizibu laba ekizibu tunulira ekizibu Uyo kabako filimu yino mama awagwan pan the street aya this one man pan yada aya amise wafinu ose omujamaika bimusobedde omusajja sirika kwe uyo musajja wawa oyo musajja aliko miliyoni ezi twalere nawe kati ate omujamaika miliyoni 2 nezimuwaga daba filimu miliyoni 2 malokola 2 zino malokola sente malokola miliyoni 2 laba olutalo filimu yino mombwe tekwe ozanyira kwani muvi eyo jangu musajja miliyoni 2 zile sobuzibu miliyoni 2 eri egenda maaso karajina ki egenda maaso no jatulabide mu Arizona chichi ezo miliyoni zo 2 zikubemu jajja jatuge tukole amamayo jayembwayo ani goleta kamunguluze ndeka efilimu ngenda maaso uyo base mukama we yatabuse dakati nja mukuba ekitiiyo naye ono abulwako ne wamutandikira omusajja abulwako ne wamutandikira filimu bagiyita mombwe nate nga bulijjo minze nkuweereza
tugenda maaso egenda maaso basi akola ki ngenda mukuwulira ekitiiyo mulina mu gaapo abaleeta ekitiiyo wawe mama basi kale laba lutalo firimu yino musajja adde ayise woli apasusi kanyama na egenda maaso kadi bifuuse bya cover nagambye ziva mu Emmys Productions MK natenga bulijjo yensibuko y'ebina Uganda ekitiyo bakimusuuzizza bamuwenja oliruddawa emboko ani gwomanyira otyo nja kuyola agenda okwetika omusajja bayola muyole bamuyaddela balutu ono naye onafuna wazi soke ndaba omugo kumutwe apana omusajja akaluba akawanga eyo nagambye kina Uganda kyolaba production in action bamwabya bamuyita Lutakome Tonny Kayanja tumulabe mu sinema nyingi efilimu egenda maaso agamba kikabaya mama Destiny Chiwa Eva Mutyaba mwena tubagala nnyo Manager Peter Arizona Club Manager Peter yataddemu okulayika ndi atuyambira noba tubaweererezaako wano tulina mu lwaliro ku Arizona yamaliriza omutemu awoledde kale nabali baleeta obuzibu ono kye yakola n'akoma mu kibira baawonga enkoko ye yali ya misambwa n'agamba Nalukenge Evelyn original names oba kasilu begayirira bati olulimi olwo emisambwa lugiwulira enkoko ye bagisaddaaka yali etulamu banaga liiryo neriddayo enkoko nedda bagisesemye yeyo ng'okoze maama oboneebonedde mu mayembe naye tugende ajagala nga mwana osange waka oli nga alina akabwake nga tebakakoonako kale nno yagenda enkoko n'agifuna ne firimu yaffe nekandi esembedde entandiko y'enkomerero nate nga bulijjo eminze badde nkwereza leero tubadde tusinzidde wano mu Kalagi Arizona Club we tubadde tuli ate nga tuzaako abaana b'endiyoki ba super dancers awendonge kabe mpaka ku makya tukyagererera maaso gwe Eva tukwagala nnyo